Bobi Wine yakubye government n'agiteeka wali nti Bobi Wine tebamutegeera nti ya pusi yasooka muvuma nembaga nti Bobi Wine tavuma eyo approach mbi ne bagula bakusasira nembaga nti kusasira linga ebibugo bya Lubaale Bobi wa passa n'abyokya Lubaale nche batuuzaako mulala kati Bobi Wine teteka kusasira akola yoki ne Bobi Wine naye ne bamugula people power sigalawo wabaawo mulala kuba si babe eno ye group etayagala Museveni kugulawo era ebadde yinkiriziyo edduse ku beesirirwa mirundi egi etaano nga bamukuba bakooye otherwise group eyo weeri nga ndi strategist wa gavumenti eyo ngitegeera eno group yebadde tetwagala ezza erinnya ng'ate ffe abawagizi baffe bakka nti President Museveni bwe yasanga nga ba myaka 5 bafu kuba kati bakinaana mu emeka bwe yasanga nga baana bansanvu wabula eri gurupu ey'abavubuka gye President ataddewo sente z'abavubuka ne bazibba ekitegeeza kakati tovuma Bobi Wine. The battle would be 2 years ago to ensure nti abavubuka bafuna sente zaabwe. Don't fight Bobi Wine, deny Bobi Wine votes. Yes, for the strategy gye tukolera, deny Bobi Wine votes, don't abuse Bobi Wine. Mberenga watumina opposition oguze ati nkubuulira twagala abenaalemu bampise as a strategist mbagamba ki timuvume Bobi Wine mukwate bilioni mukigule mayinja mukwate sente muzigule gundi bifulufiga ako omusekuzi w'eddagala asobola okusuula essabo nga bamugobye kwayegaze kanisa naye gundi nti ono Getman agaze essomero kuku agaze essomero atya wasyolo Museveni yennyini bambabaze bamuvuddeko baani bonna ab'amaanyi babeesigye baani agudde kuba ye Museveni yaliko Lubaale yalina Lubaale w'ebyobufuzi bye n'alimu kakati ababbi bano ba mafiya balina time tibo bafuna information nga nze gyendina gyobalaba mu dangerous to them naye bali mu okunzita. They failed to kill me State House 3 times poison. I survived poison recently. Omurundi ogwokuna. Kakati nze mbamanyi obategeera nti bw'oba ovuga emmotoka bw'oba omanyi okuvuga emmotoka n'obeera mu mmotoka y'omuntu omulala wasiba naawe osiba ebigere byo bisiba. Kakati bamafiya bo batutubayiti bamafiya batula wansi nti by last year fawe yafulumya lubutu yenzige bano bo balina ekintu kimu bugutanya eggwanga tokola preemptive no eggwanga oliteeka ku bunkenke bwe libeera ku bunkenke everybody abeere ku panic kakati nawandika mu katabo kange kannenkugamba nti lwaki bamafiya bamanipulatinga Museveni ne society bino president tabiraba tasobola biraba Museveni siwa generation y'abamafia namwe temubiraba abamawulire one nti bajja ne bakuteeka mu sympathy nga gobwowakanya nti mukula alinya ennyonyi okusinza kumisa Bright Ramirama owamagana agamba olunaku olwaliro bagenda kufuuyira nzige anti kangubuulire nze nkunyonyola nenkugamba kyenkunyonyola siri mu ebyo argument was counter argument I'm giving you data how these people behave. Lwamirama yennyini si yakulira livestock abadde tewabaddewo kalusu ataliyo sekikuba yabagana muyina kalusu era Lwamirama yamaze kufuna bilioni 15 nga bakiri yafunye kulwanyisa kalusu food and disease nga mama sekikuba abagana teri kalusu badde omusajja yankubira jjo ebukomero. You talk about Lwamirama, I don't listen to Lwamirama. Why? Ne mu ministry ye mwennyini mubaddemu artificial kalusu. Somebody ranga mifulu mu bukomero over the weekend nti waliwo alangiridde kalusu wano ow'emubenda amazeyo emyaka 10 kubanga bwe balangirira kalusu ente bazigula kiro sekikuba yabagamba teri kalusu. I've established my market erw'emiyaga. Any sensible person would tell sekikuba bring your cows to Zikebere a mafia does not answer the real question. Mafia divert kati Lwamirama nga mugamba kozi. I don't listen to Lwamirama. Lwamirama recently got 15 billion over foot and mouse etaliyo
kuba singa zaakalusu omusajja nga nti ente emaze okuva ku miliyoni 2 eri ku mitwalo 5 naye bo bazigula ekiro akatale kagenda kakati gwe bwovaayo baagala kambabuulire nze Katonda yannyamba nasoma mafuyali zimu nembabeeramu emyaka 14 nembategeera kakati kankubuuli Museveni ayagala kutereeza Kampala ate omu ku bantu be mu famire ye ate ayagala kuwamba takisi musajja mukulu era owa famire ye yawamba takisi n'aleeta baasi n'agoba abantu nebamukuba n'obuli 17,000 kati bagenda mukuba n'35 yes ate bakulonda batya abantu bagamba ono omukazi abbye bizinensi yaffe mulamu wa Museveni nti kakati Museveni katumumma akalulu bwetukuba Museveni akalulu n'omukazi ajja kudduka tudde mu mulimu gwaffe aliko Lubaale singa Lubaale aba avuddewo ye oyo Lubaale anasigalawo ng'akyali aliwa ate kakati kyenkuga nti ekiri mu DP 2-3 bimutamanyi ne DP tebyogera 1 DP Mawo tebabala tukita new entrant mu business. You must understand the new entrant. Tireka sabatandika okwagala okubba buli wamu nayina kamunye 10 nazitunda nyina 3 besikulemeseza ate nazeera nze omuntu mugamba nagamba musajja mukulu yaleeta basi ekyetawuka ntwali bamukwata nina kamunye 10 mpa miliyoni 7 ngende ewaffe nkoleyo takisi paaka nga zijja zikoma nateete nteeke nateete ewoofiisi nkuviire bbe naye sinza kukkiriza nti naakanga okatwali tujja kukubagana nanga nti gwe tolina sente zigulaki kamunye 10 miliyoni 7 nemukade ku kizinga kwe bagaba sente waliyo ku makya nali olwaggulu kyokola gwe tewampulira nze olweggulo nakubulira nti wabaddeyo ku makya nze omubbi yenna nabana abaagala okuyola takisi mbagamba nasigaza mwezi 3 gwe leeta sente nze ntwale ezange wa toyinza kunziza mu bwavu tekiriiyo siyinza kugamba nti nze njokya Lubaale wange gwe mbadde ndyamu nga pasita tagenda kumpa mulimu nzireyo ndieki obubongo bwange tebukikkiriza gwe ayina buli wamu ayina ennyonyi ayina nebweru embiri Dubai ayina lweyakagula $20 million nga obba nemukene ngobye gundi tukulwanyisa kakati kitegeeza si Bobi Wine anybody asanze situation eno gyoyina omubbi yenna bwasanga ewaggula ajja kubbawo abe mwana muto abe expert abaani gw'omaadiize waters abantu ba Museveni beba weekenizi government to the extent tine Bobi Wine asobola okumunyeenya era ekikulu kyonna ekiyambye Bobi Wine marketing manager wa Bobi Wine ye government yenu nti abantu babuuza nti Museveni w'amaanyi atwala amagye Somalia atwala ki akaana kana kamufuukidde akayinja mu ngatto kenkana buli omu ayagala okukalabako kubanga twaliwo abawolodi kakati eriyo RDC naye alangirira kalusuwe especially ng'abaana badda mu ssomero omulaalo atunde ente ze cheaply akatale kano waliwo abakalemu kakati nojosanga nakugambye nti tebasoose busoose mukula yagendanga naga nti ennyonyi erabye emirambo 13 egivudde e Rwanda egiyingidde Kagera ennyanja yeetaaga chemicals abantu bajja kunywa amazzi agakoze ne balya sente empitirivu ennyo bw'ogenda gye baazika emirambo gye bajja mu nnyanja waliyo 10 no kakati bakugambye nti amasomero 4,000 tegagenda kufuna materials. What do they want to say? One, tebabitutte mu parliament kubiteesaako tewali pilot project kubanga nabagamba nti Museveni ekizibu kyayina omuntu gwa praising gwe batya mwe babbira kati waffe kati Ministry of Education eyinza kugiyingira nti okyogerera okujja kunzi nti abaana baffe future nze njogerako nti the issue is teriyo ekintu project gye muleeta nga terina pilot project nti amasomero anatwagalondamu 2 akasajja ka New Vision kabadde kakuba the best teacher abo abaana be babireeta okubba sente gundi company egenda okusupplyinga raw material gundi required materials yani. You cannot raise these questions. Why? You fear the first lady. Bali bwe mwekese munemusibwe yali mukomukulu tebamogerako buli muntu Museveni nakale mabbi ayono nyina okusinga damage kuba babbi mwe bayingira I don't care. Why? Once I raise a issue waita emyezi 6
nti kati amasomero 10,000 what they need is more money. Oil cash nabandikira akatabo kange 10 years ago teri ensi yali efunye mafuta nebeera na sente amafuta kagenda bagayitako buyisi yoembaka ono Ivory Tower project sente za amafuta zigwafinga buli kimu kyonna timba temukyakira bawunti mwanyi tuzirime 2 buli mubbi yenna ali wano flyovers ani kakati kajina ovolo buli muntu yenna ali gundi yegweweddeko contract yene egwako tewali gireba yakajina yokka. So you people mbasuna ati bayirisiki eggwanga lino ndikoledde nnyo ne mama wange ambuuza why n'abaana bange ne family why do you risk to that extent nembaga eggwanga lino byebakola katujja byetikka. Mukulu Mirundi gwasembedde omukulembeze atumbuuze naye lwaki tomugamba nsonga zino mbuuza nenkugamba nti Museveni lwaki togamba mpapula z'amawulire n'abantu you don't reason kati bano abasajja ekibakubyeyo n'amagye ne bagalimba amagye agalina division commander amagye agalina ki n'okwata amagye agali mu 12 wulira n'ogula bomba preparations ebyo baali bikoze tebamanyi kubba nabaga nti these are idiots. A thief must have a sharp memory. Remember what he said yesterday. A thief must plan properly. A thief must be able to cover his footmarks. Atekedde kubanga ali smart mukyakola omupya alina okubanga kapa eri emmese kusuuka enjeru n'otategeera emmese eyo ekuluma ebigere wali olumiddwa ku mmese ebigere esoka kufuuyirirawo era oyinza okuloota ng'olinnya ku lyanda ng'ekulya emmese eruma ebigere n'ebikeketa abo be babbi. These ones bali arrogant bategeera temulina reasoning capacity nti are you preparing for the invasion of locusts or to fight locusts? The two are different. If you say enzige zituuse kuba luutu bagibaladde you don't even need enzige okubeera e Kenya tezalituuse na Kenya. What they are doing now is preventive, is not fighting. 2 enzige zitambulira mu swamu eswamu ejeri enzige ziva wano ne Masaka mu kibinja kiba na millions waliwo ekyatuuse eggulo anti tekisobola ekyo si kibinja. Ekibinja kitegeeza enzige ziri on their way, they are not stationary nti enkya tuzisanga wetufuuyire kusinza ku minisita locust naye mulebe kubalimba mubeere n'emitwe. How can a locust a desert locust plant eggs in a national forest? Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obulimi n'obulunzi abasajja bano balina emitwe. Vincent Babulanga Sempijja yagambye zibiika amajja agali Sempijja atubuulira the conduct of locusts where these are desert why are they called desert? Ebyobiraba nemanya mukama wange kati bamuzanya 2 ku bwere bamwawuza bati nabano baana bato bakoye bajjamu ku batano ku bwere. This is the problem of recruiting educated people in the police. They have a future by universities. Balaba kigenda maaso bagamba nti basoma amawulire balabye ababbi abagaggawadde nnyo abayitirive omukazi najja n'ajooka ekibuga aleete ebbaasa akole billions nga mugagga muzibu abbi okuva mu 86 gwe walwana wekka ali the only fighter musajja mukulu omugagga awunya naye najja nakuba bbaasi nakuba abatakisi n'abateeka wali bali bamusindika okuba tiyagasi balinazi. What do they have? Why does Onyango own? Enanga owns what? See.